Njagala kulamusako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mukwano gwange ali ewala mu mawanga, njagala kutumirako nti Mukama akwagala. Ndi mabega w'emizindaalo gya Just Gospel Media Uganda, nga ndi awo mu ddiro lyo, ndi awo ku ssimu yo, nga sinnaba kugenda wala. Kansoke nkwe Oluganda abeeko obubaka bwakuwa ate tugende mu maaso. Nina kye ŋŋenda okugamba. Kale kankomewo. Namba mukwate kumbi mukole ettooke lino lyetaaga enkondo, bweba mmotoka ebiziyiza biweddeko, ate tudduka sipiidi ya yiriyiri, tidde ennyumba enaatugwira, namba muzuukuka bange mwanguwe. Ladies and gentlemen, it's DJ Ericom, the mix. Kaledio twalina kamu, fenna ne tweyiwoko, leero tulina ziwerako, fenna twevumiroko, n'otalanga bya munne bwabiranga, assaako ebirala, ate nakkaatiriza, temugenda ne walala, muzuukuke, muzuukuke, bantaata b'eggwanga muli ku ki? Ettooke lino lyetaaga enkondo, n'emmotoka ebiziyiza biweddeko. Njagala kubalamusaako nnyo mu linnya erisinga amannya gonna, nga lirya Mukama waffe Yesu Kristo. Saagala kuriisa, njagala nkutuusize ku message gye njagala okukuwa ogiwulirize. Mu issue gye tugenda okwogerako, okugabanako wamu nze naawe, it is not attack on an individual, naye message giwulirize. Bayibuli etusomesa nti sitaani aleme kubeekulumbalizaako ng'abatamanyi nkwezi, olw'ensonga nti twaweebwa omwoyo wa Katonda. Oyo omwoyo wa Katonda ayatuweebwa si wa kutujjukiza mbaga ya gundi eyaliwo luli, si ya kutulaga nti ttaka ligenda kugwa mu maaso. Oyo omwoyo eyatuweebwa kubeera naffe, kutambula naffe, atulabule akabi akajja mu kkanisa. Mukama waffe yeebazibwe. So ebintu byonna ebigenda mu maaso, mbadde mbasaba tuleme kubiraba n'amaaso gaffe gagwamu ttaka, tubigendeko ewala, tumanyi lwaki bijja era lwaki weebiri. Bayibuli etusomesa nti tukemenga emyoyo, si buli mwoyo nti guva eri Katonda. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Tulina okukema emyoyo. Tukema tutya emyoyo? We judge them by the word of God and discernment. Kubanga Bayibuli esomesa nti abakulembera omwoyo wa Katonda be baana ba Katonda. Nabategeeza ne mbagamba nti mu episodes zaffe eza Jezebel, nabagamba nti Jezebel omuzimu ogwo mugezi nnyo, ate tegulina gwe gutya. Jezebel takutya. Oba olina ekkanisa ekomawo obunene, oba olina ssente zenkanawa, oba oli mwavu, oba oli mumpi, oba oli mugagga, oba olina erinnya eddene ng'olujjula kwagala tulisinze businza,
sitaani takutya kubanga gwe gy'oyaayanira okugenda yaliyo, teri kyatamanyiiyo, buli kimu akimanyi, nakutegeeza. So kati ebintu bino tubiggyemu katemba, tubiggyemu amalala, tutegeere nti something is going on. Jezeberi omwoyo muzimu mugezi nnyo ekisukkiridde, gusobola obbazannyira ku mutwe naye nga guli munda guli mu kubaako kye gukola. Bassebo ne bannyabo, sigenda kutwala wala. Omwana ono gw'olaba ali ku screen eyo, omwana ow'obuwala azaalabika mu mpapula ez'amawulire, azaalabika ku screen za TV ng'akireyiminga. Njagala ompulirize bulungi, ng'akireyiminga nti Yesu yayogera naye ku bugembe. Kino ekintu si gwe gusoose abaana abawala okuvaayo okukireyiminga marriage ne bugembe, omusumba w'e Nansana. Naye tulina perspective gye tukirabamu ne tukireka, ne tukanya kugamba nti abo abawala balina ekikyamu ku mitwe, ne tubajajingiraawo nti balina ekikyamu ku mutwe. Bassebo ne bannyabo, njagala weebuuza ekibuuzo, how do these ladies come out to limelight? How do they come up to think of something of the kind? Ne bakiyingizaamu ne Yesu ayogedde. Bassebo ne bannyabo, nzize okutegeeza nti waliwo information abaana bano gye bali mu kusindika eneekusifu. Balina information eneekusifu gye bali mu kusindika. Eyo information ngenda kugikubuulira. Njagala kutegeeza nti ebintu bino leka tuleme kubitunuulira wano, tubireke. Things are happening in the spirit. Bano abaana abawala baweebwa mandate ng'omuntu bw'avaayo nadda ku TV n'ayogerera ebisiyaga. Waliwo omwana omuwala ayayambala essuuti, emabegakawo yali ne musumba Sempa nga bakubagana, nga ye akiikirira bisiyaga, nga byaze okwogerera ku TV. Bassebo ne bannyabo, akiti eyo aba alina information gy'ali mu kusindika emutumiddwa okukola okuva eri bakama be, ne bamuwa platform n'agireyinga out, era abaako audience gy'atuuseeko, era abaako kyakoze. Ffe ne tudde eno ne tugamba baasiriwala abo, omukazi ayagala atya mukazi munne, ne tukireka. Appearance ye ku TV abaze ku passing out information emuweereddwa. Bano abaana abawala bateeketeeke, bali well arranged okuva mu myaka ndooza ng'ebiri emabega nga ba coming out to claim to bugembe. One question, why bugembe? Why? Lwaki bakireyiminga bugembe? Bugembe
since nti ali mu limelight, musumba w'ennansana tannaba kuwasa, mu mbeera eyo gy'alimu tumutwala nti mbeerera. Kati ate Bayibuli bw'eba eyogera ku mbeerera eba eyogera ku kkanisa. Eba eyogera ku kintu ekitukuvu. Y'ensonga lwaki nti Kristo Omwoyo Omutukuvu yakka mukyala atamanyi musajja. Kati mu kifaananyi kya bugembe tumutwale nti tannawasa, ali mu kifaananyi ekiri pure, a pure virgin. Since he is in the limelight, bamugoberera bangi. Now, these spirits of Jezebel, the demons, mission si kusuula bugembe, si kukola attack ku bugembe, but they are revealing something very secretive. Gwolooza teriyo basumba balala bato batannaba kuwasa, lwaki tebavaayo ne bakiraiminga abo? Number one, kubanga tebabamanyi, but they are looking out to someone who is in fame. Mukama waffe yeebazibwe. They are looking out to someone who is on fame. Kakati bw'oba ojja otunuulira sitole z'abano abaana, balina ebigambo bye boogera, naye mu bigambo byabwe bw'ojja n'obigatta n'obiwuliriza, bassebo ne bannyabo, they are sending some information, era abali eyo abagitegeera bagifuna. Njagala ojjukire nti periodi bano abawala gye baviirayo wabeerawo ekifaananyi kya bugembe ekitrendinga, either ng'ali n'omukyala nti yono omukyala kati gwagenda okuwasa. I'm not pinning Wilson, but we are seeing things in another perspective way. Emabega kawa wabaddewo ekifaananyi ekitrendinga ekya Wilson ng'ali n'omukyala. Sijja kugamba nti oyo mukyala we kuba yavaayo naye mu lwatu, papola z'amawulire ne zimunoonya, n'agamba oyo mukwano gwange, mukyala mufumbo, eyo mu America. Naye bassebo ne bannyabo, bano abantu bali so strategic, bali so brave. Oli okubeera nti alina omusajja naye n'omwekubya ekifaananyi ne kigenda viral ne mukita, it means nothing. Wabula bo already kye babeera bakoze, babeera bakikoze. Take a picture with her, it will go viral, you will trend, so that we pass out some information. Bano abaana lwe batandika okuvaayo, bano abaana batandika okuvaayo era ne bakulaga nti balina obujja. Wilson
Basebo ne bannyabo, omwana ono ow'obuwala alina ekintu kye yakoze. Yavuddeyo n'ayambala gown. Yayambadde gown n'ayogereramu ebigambo ebikilaiminga nti alina enkolagana ne Wilson Bugembe ey'omukwano era nga baagala abeere mwami na mukyala. Question: lwaki gawuni? Lwaki gawuni? Ekitabo kyakubikulirwa 19:7 paka 8 agamba, rejoice, let us rejoice and be glad and give the glory to him, for the marriage of the Lamb has come and his bride has made herself ready. It was given to her to clothe herself in the fine linen, bright and clean, for the fine linen is the righteous act of the saints. Oh, kankomerewo mu y'Oluganda. Kubikulirwa 19 bikula. Lero ennyiriri zino katuzisome n'obwegendereza. 19:7 agamba nti tusanyuke tujaguze tumuwe ekitiibwa ye, kubanga obugole obw'omwana gw'endiga butuuse. Kakati njagala kubalaga basebo ne bannyabo nti Sitaani amanyi buli kimu ekijja, era amanyi nti ebiro bye tulimu by'ebiro by'okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo, era ng'akimanyi nti alina akaseera katono, era ng'akimanyi alina okukolerako buli kimu ekisoboka okubaako baasuula, era nga waayita okubaako baasuula kwe kukozesa omuzimu guno ogwa Jezeberi. Era ng'omuzimu guno ogwa Jezeberi tegukyekweka wabula gwejjayo mu lwatu gwerage nti now I'm infiltrating the church of God. Come on! Tusanyuke, tujaguze, tumuwe ekitiibwa ye, kubanga obugole obw'omwana gw'endiga butuuse. Ffe tuli bagole ng'ekkanisa ya Yesu. Bayibuli egamba ne mukazi we yeeteeseteese. N'aweebwa okwambala bafuta entukuvu ennungi, kubanga bafuta eno bye bikolwa eby'obutuukirivu eby'abatukuvu. Kakati omwana ono omuwala yavuddeyo n'ayambala gown, this time n'aclaiming eri Pastor Bugembe. She is sending a message eri bakama be nti now tutuuse mu kanisa, we have infiltrated the church, tutuuse. Kati Sitaani akwata ebyawandiikibwa, basebo ne bannyabo n'abikozesa ate okulumba ekkanisa. Nkiddemu, Sitaani akozesa ebyawandiikibwa kubanga yeefaananya malayika ow'ekitangaala. Yali ne Yesu mu ddungu ne basoma ebyawandiikibwa, kyawandiikibwa ku kyawandiikibwa. Basebo ne bannyabo, Sitaani yali alina Bayibuli mu mutwe ne Yesu ng'agirina mu mutwe. Olunyiriri olw'omusanvu kandukuddiremu. Tusanyuke, tujaguze, tumuwe ekitiibwa,
kubanga obugole obw'omwana gw'endiga butuuse. Ku Bikkulirwa 2:20 ayogera ku muzimu ogwa Jezeberi ng'alabula omusumba, ng'alabula omuweereza nti kubanga you have tolerated that woman Jezeberi, omwenzi, omulese, kitegeeza omugumiikiriza. Kakati ono omwana omuwala okwambala gawuni eno, bannamawulire ne bamunoonya n'omunoonya. In fact, bannamawulire abamunoonyeza abamu ba leediyo y'abalokole ne bakwata kamera ne bamuteekamu obudde ne bamuteekateeka apasinge information. Apasinge information. Basebo ne banyabo tuleme kutategeera bintu bino birina enkwaso yabyo. Tusanyuke, tujaguze, tumuwe ekitiibwa kubanga obugole obw'omwana gw'endiga butuuse. Kati Sitaani akyusizza ekyawandiikibwa ekyo. Ali mu kutulaga, ono omwana omuwala ali mu kutulaga nti this spirit of Jezebel etuuse mu kanisa, eri mu kulya. Ekyambalo kino kye yayambadde ekya gawuni kikiikirira bugole bwaffe bwe tulina ne Kristo. Omusumba Bugembe akiikirira omukyala atamanyi musajja, ali vagini, nga ye kanisa ya Kristo etalina kibi, kubanga yali mu limelight. Tebasobola bano kugenda kujjayo muntu atali mu limelight. Bajjayo Wilson. Guno omwoyo muteeketeeke, bano abaana bateeketeeke. Ebigambo byonna bye boogera n'ababajjako interview si bya bwereere. Olunyiriri olw'omunaana lugamba n'aweebwa okwambala bafuta entukuvu ennungi. Omuwala yayambadde gawuni entukuvu ennungi n'ayogera ebigambo nti Bugembe Yesu yajja mu kirooto n'ayogera nange nti nkuwase. Kaakati mbasaba omusumba, omuntu yenna bw'ajja okuggyako interview, be straight forward. Either hide away from abajja okuggyako interview about these girls. They don't deserve your time and reasoning. They are just checking your capability. Buli w'oyogera nabo n'owanyisa nabo ebigambo. Yesu yakiraba nga Sitaani ayitiriza emboozi naye n'amugamba dde ennyuma wange osinzanga Katonda wo. They are prolonging. Abamerika balina abakyala abavaayo ne boogera mu lwatu, fe we are devil worshippers. Twatumibwa okusaanyaawo ekkanisa era mwetuli. We are planted.
Basebo ne banyabo, ono omuwala mumulaba ng'okusaaga, ne buli we bamuwa platform n'ayogera ebigambo ebyo, alina audience gy'atuukako n'abategeeza ndi kaakati tutuuse mutandike omulimu. Tuzze weetuli mutandike omulimu. Tovalaba obusirusiru buyitiridde mu kkanisa. Abaana abawala batuula mu kkanisa nga balinze musumba abawase. Kubikulirwa 19. Olunyiriri olw'omusanvu. Tusanyuke tujaguze, tumuwe ekitiibwa ye, kubanga obukole bw'omwana gw'endiga butuuse, ne mukazi we yeeteeseteese. Kakati basebo ne bannyabo, Sitaani kino ekyawandiikibwa kyali mu kuzanyiramu. Gwakisomye era gwabikyusizza, gwalimu Sitaani. Kale naye okusinziira ku kiriwo n'okukema omwoyo guno guli ku TV guli mu kubalaga nti tutuuse. Tutuuse kubanga ne Sitaani alina obugole bwe, alina baali mu kuteekateeka eyo, kubanga naye alina bagenda okutwala, tagenda genda yekka, alina bagenda okunona. Ono omuwala okujja ku screens alina information alaga nti mu kkanisa ya Yesu namwo tutuuseemu. Bakulaga ndi kati naawo weetuli. Kyova olaba nti abaana abawala mu kanisa ennyambala ekyuse, ekyukidde ddala. Baatandise okwambala obwambalo obw'omukono ogumu. Akambala ako kava wala nnyo nnyo nnyo. Omukono ogumu, demon on the hand. Bwe kayitibwa demon on the hand. Era katongozebwa demon on the hand. Ebyambala ebyo bye mwambala birina gye biva ne babiwonga mu mizimu gyabwe ne mubyambala. Ne mujja ne mubyambala mu kanisa ne muleetera babbulaaza okwaka. Awo Jezeberi yatandika okukola. Ne mwambala obwambalo, amabeere ne gasigala nga gali wabweru, wonna ekifuba we kisalira amabeere we gaawulira. Bifuba biri wabweru, obubiira ne mubusiba bonna ne mwekwata buti. Muli mu kutendereza ku kituuti. Amaloboozi ge muyimba nga musinza, mulowooza muyimba nnyo, sitiiriyo n'eggono byonna bye mukola naye nga munda bijjudde amalala n'okwemanya nti ffe abasinga okuyimba. Basebo ne bannyabo, Jezeberi akulaga ye guno omwoyo guli mu kubalaga nti mu kanisa mwetuli. Ekyawandiikibwa kiri mu Befeso 5:32 kigamba nti ffe we were married with Christ. We were married to Christ. Era Bible esomesa nti it's a profound mystery between us and Christ. We are the bride. Omugole nga bw'alina okwambala mumumanyi, omugole omukazi. The Bible egamba we are betrothed. Twawasibwa Kristo.
omugole omukazi nga walina okwambala mumumanyi walina okwambala. Ye kanisa ya Kristo. Ono omwana omuwala tasobola kuvaayo kwatula nti nze amwe devil worshiper nasindikiddwa. Tekisoboka. Abula alina okwogerera mu ngero n'okukola ebintu ebisindika information wabweru nti bannange mwe nabaliyo ba agenti baffe omulimu mulutandika okukola kati ogwa ddala tubadde mu kusaaga. Now officially we have opened up. Let us intrude. Let us infiltrate. Yagenda kwetegereza ng'omuzimu guno guli ku high level. Batandise okugupromotinga. Ne TV z'abalokole, tunuulira TV z'abalokole ezikyaza omwana ono. Bonna balina question. Bonna baliko question. Kubanga bamukyaza. Sirowooza nti LTV esobola omukyaza emugyeko interview. Sirowooza nti ekisobolera ddala okikola. Kubanga yemu zi TV zemanyi zetwasigaza. Yemu zi TV zetwasigaza ng'abalokole mu ggwanga lya Uganda ezikyayimiridde nga tezekkiriranya. Yemu bweti. Sirowooza nti esobola ovaayo okupublishinga omwana ono. Esindike ba interviewers bagende bamugyeko interview. How? Agenda kwogera biki? Ono omwana buli mumwa platform nga mwe kanisa ali mu kusindika information. Yagala gaana. Nakutegeeza ne nkugamba nti tutunuulira ensonga 10 points 10 points of Alice Ann Bailey. Omukyalo ono ze yateekateeka okulabika nti kanisa agimalamu amaanyi. Okusuula obufumbo. Okusuula marriage structures eza Christianity. Mucho kyakozesa okuzisuula gwe guno omwoyo ogwa Jezebeli. Ate gwo mubi nnyo nti gukuba buli wamu. Basebo ne bannyabo, munzikirize mbategeeze nti guno omwoyo bano abaana be mulaba abavaayo ne bakireiminga marriage ne musumba bugembe. They don't need bugembe. No. Ate ne bugembe tabeetaaga mbw agenda muwasa. No. Nabo bakimanyi bali ku mission. Nabo bakimanyi. Nabo bakimanyi nti bali ku mission. Ekyambalo kino ekya gown kikiikirira penge kanisa. Bayibuli ekyogerako nnyo, eyogera nnyo ku mugole
ayoyotebwa alinda bba. Ono omwana yeekozeeko n'akuba ka make-up n'asiiga akazike nga omugole alinda bba. Bano abaana okukiraiminga Pastor Bugembe, it is not for fun. N'aba batwala mu malwaliro basebo ne banyabombo mukebera bwongo bwabwe muli ku byammwe. Bano abaana bategeera. Kyovulaba nakoze oh my God. Oh my God. Kyekiseera ebintu, kubanga tuli mu kaseera akazibu, kyekiseera ebintu bino tutandika okubiraba mu ango endala. Abasabi musabe, abeegayirizi mwegayirire. Ekibi mukyatule nti kibi, temwekiriranya. Temwekiriranya. Gundi waba agudde mu nsobi mu mugambe gundi eyo nsobi tokole ekyo kiveemu. Naye ate abakola ensobi ne babagambako tebaagala babagambeko, bajja kutandika lwaki ojajinga, lwaki ojajinga, lwaki ojajinga. Yesu yagana ojajinga kubanga oyogedde ku kibi. Kasita oyogera ku kibi ky'omuntu awo oli mu kujajinga. Naye ate ye bw'aba ayogera ku President Museveni, oba n'ayogera ku Kyagulanyi, abajajinga. Omulokole yennyini nnyini akugambye nti tojajinga, tojajinga. Lwaki ojajinga? Katonda yagaana okujajinga. Oyo yennyini nnyini omulokole ayogedde ebyo ayakkiriza Yesu, kubanga oyogedde ku kibi oyanisa obuziina bwa Sitaani. Bayibuli esomesa nti aleme kubekulumbalizaako ng'abatamanyi nkweze. Kati bw'ojjayo enkwe za Sitaani zaali mu kuyitamu okusuula abooluganda n'okutumalamu amaanyi, awo abooluganda bajjayo enjala, emisoto emikambwe ne giva munda mu bo ne bakusamuliza obusagwa nga bagamba don't judge, don't judge. Naye ate aba yakamala okwogera ebyo nadda ku kimeeza ky'ebyobufuzi, nadda mu betingi, n'akugamba maniyu egenda kuba 2-5, n'akugamba leefu oyo yakoze bubi nnyo okugoba omuzannyi waffe mu kisaawe, talina kye yakoze. Awo oli mu kukola ki? Awo oli mu kujajinga. Kubanga liifuli okufuuwa wiso ajajinga, is a judge. Naawe kennyini nnyini oli eno ogasseeko nti leefu nedda okoze bubi, osaze bubi omuzannyo, you are judging. Okugamba President Museveni nti atusiza obwavu asaana ave ku ntebe, you are judging. Okugamba nti Kyagulanyi tasaana kufuga ggwanga lino kubanga anywa enjaga, kubanga akolagana n'abasiyazi, kubanga dede, kubanga n'afuuka kubanga, you are now also setting a judgment. Okufuluma wabweru n'ogenda n'obuulira enjiri omuntu akkirize Yesu alokoke ave mu kibi, ogenda mugamba ebigambo bya Bayibuli. Ogenda mugamba va mu kibi, lokoka akkiriza Yesu wenenye. You are setting a judgment on that person. Naye ate bwe twogera ku gwe kyokola nti gundi nedda tekyandibadde bwe kiti kibeere bwe kiti, awo ng'ojjayo enjala n'ebyambe, don't judge. Kati nkulaga nti bano abantu weebali bo bakulaga nti we have infiltrated, tuyingiddewo weetuli, tuli mu kanisa. That is it. Kiri open.
kyova olaba nti mutandika okwegendereza nnyo pulogulaamu ezo ezibeera ku mativi g'abalokole, mutandika okuzitunuulira. Ezibeera ku mativi g'abalokole, ezibeera ku lediyo z'abalokole, ojja atandika okulaba nti pulogulaamu zino batandise okoppa bali bye bakola ne babijjayo ne babireeta eno. Olwo pulogulaamu emu oba njogere oba njireke. Tunuulira pulogulaamu eyitibwa G256, something like that. Pulogulaamu eyitibwa G2 oba S eri ku channel 8, eri ku TV station, eri ku TV channel eyitibwa Salt TV. Bw'otunuulira pulogulaamu eyo balina bwe bagikopye, noono omwana omuwala ayimirira aleekaana ennyo atamira malusu, nayogera kino nayogera kiri, nayogera kino nayogera kiri. Balina gye babikopye mu bya sekyula, balina abaana be babikopyeko. Bano abaana babayita baani bano mubanzijukize, Basakata, something like that. Gye babakopye, gye babajje, gye bajje pulogulaamu ezo ne bazisaza eddiiro ne zidda eri. Olw'ensonga nti bo baagala viewership ey'eri bagisaleko, nabo baagala bafune ku viewership. Era bw'oba weetegereza pulogulaamu eyo we bagipositinga erina viewership nnene, kubanga bagikopya eri mu bali bano abaana bawala bazaala toto mbajjukidde. Kati ebigambo byonna bye boogereramu lugambo, kuleeta bino, kuleeta ono, ono yakoze bw'ati, ono yakoze bw'ati. Emboozi ezo zonna ze bagatta ze bakuŋŋaanyiriza, either baziinako obukakafu oba tebaziinaako obukakafu, naye kkirizagaana nti babireese kubaako bye bakola, babireese naye ebeeko kyegatta. Kati ebintu ebyo tebimala gaggwawo bugwi, biteeketeeke. Tebigwawo bugwi, kituufu tebigwawo bugwi. Babiteekateeka era biteeketeeke. Mutunuulire chanda ezo zonna, muzitunuulire zonna. Muzigoberere, mutunuulire zi KTV, mutunuulire zi KTV, mutunuulire zinezene waserwadda zi TV ezo zirina ka elementi kezitandisa okuyingiza mu media, zitandisa okukoppa enkola ya buno obuwala obuleekaana ennyo, batandisa okoppa ennyambala yaabwe, batandisa okoppa n'ensiba z'enviiri, batandisa okukoppa okulokopya okwo. Bayibuli etuwoninga ku njogera eyo.
mubatunuulire, mutandika okutunuulira radio programs, TV programs, radio programs, mutandika okuziwuliriza. Ojja kumanya nti eno TV bwe yatandikira si bweri kati, radio eno bwe yatandikira kati si bweri. Radio ezo nga zitandika zibeera n'omuliro gwa Yesu, era bakugamba nti tuliwo okuweereza Yesu. Naye gye bujja wakati ogenda okwetegereza nga TV ezaaliko omwoyo nga zitandika okuweereza ebintu ebirala. Waliwo TV zemmanyi, waliwo radio zemmanyi nga zo okuva we zaatandikira nakati we zituuse zikyali tiki. Saagala kugamba nti ngenda zikubira bulango, naye basebo ne banyabo kino ekintu kiri serious. Amakanisa nina mukwano gwange aliyo Zimbabwe, ye yabadde ambuulira nga tunyumya naye, tunyumya kubuweereza ne kanisa mugira bamute Zimbabwe. Waliyo omusumba, sigenda mwogera linnya wano, naye abasinga ndooza mumulaba okwo ku mitimbagano, asiba enviiri, abeera buli kaseera mu Lakizare, alina ekisibo, yaleeta abaana abawala ab'ensi abazina mu club okuyigiriza abaana mu kanisa amazina agaweereza ku kituuti kya Mukama. Mutunuulire abaana abo ku bituuti amazina ge bazina, balina gye bagakoppa ne bagayingizaawo ku kituuti. Memukanya kwoza Dawudi kabaka yazinira Mukama, naffe tuzinire Mukama. Balina amazina ge bajjayo. Bali abasajja, omwana yaŋŋambye nti buli stroke ze bakola zisendinga information. Buli stroke ze bakola zisendinga information. Nolaba abaana abawala, abaana abalenzi, basebo ne banyabo, kino kiri serious. Mugenda kutandika okuwulira ebintu abantu batandise okwekkiriranya. Waliwo abaweereza ba Mukama abaali balina omuliro ng'ekibya kikubawo kibi, era waliwo omuweereza omusumba omwe yafa awo mu kibuga. Bangi batandika okumubrandinga nti mubi, nabbi wa bulimba, ne bamuyimbamu n'ennyimba, nga tebamukyaza ku TV zaabwe, tebamuyita ku bituuti olw'enjigiriza embizi yali alinga alina. Bwe yafa, abo bennyini abamupiininga nti oli nabbi wa bulimba, oli mubi, ekkanisa yo kifulukwa, ekkanisa yo erimu amalogo, eryo si kkanisa, eryo ssabo. Omuyimbi omu yayimba omuweereza n'agamba nti wandiba osabira mu church, wandiba osabira mu ssabo naye nga lya bbaati. Oyinza okuba osabira mu ssabo naye nga lya bbaati. Basebo ne banyabo, abasajja bano bwe bagenda mu kufiirwa, njagala kutegeeza nti buli omu yakyusa olulimi. Mukyuse obutambi obwo mubuzeeyo. Buli omu yakyusa olulimi n'asigala ng'atendereza omugenzi nga wabadde atuusiza obuweereza ewala. Era ne babagamba nti omulenzi ono asigaddewo omuto Jengo, ono tugenda kuba nga tuyimirira naye mu buweereza. Ky'onaayagala tujja kikuwa, nze nkuzadde. Ne basonda ssente.
basebo ne bannyabo abasajja ne beerya ebigambo ne walema kuvaayo omuntu omu ayinza kuddamu bye yayogera luli. Ku mufu teboogererako bibi. Yes, waliwo olunyiriri luli mu Bayibuli mu Bikolwa by'Abatume 16:16. Waliwo edda akaana akawala akaali kalagula. Pawulo yakasisinkana. Kaali kalina bakama baako be kaweereza nga kalagula kubanga kaali kabafunira ebyobugagga. Naye bwe kaalaba Pawulo nga zze ne banne ne kalekaanira waggulu ne kabagamba be bana basajja ba Katonda, bana basajja baliko amafuta ga Katonda, baliko engalo ya Katonda. Ekibiina ky'abantu ne kikawulira nga kwogera. Naye Pawulo muli n'agamba nti bwe tugenda ne tuva mu kifo kino nga kana akawala kaleseewo statement efaanaganako bweti, tujja kudda nga ne bano bennyini bakakkiririzaamu kubanga katwogereddemu. Ate bano bakimanyi tuffe tulina Katonda owa ddala. Ne bakomawo ne bakalibyukinga ne bagoba dayimoni eyakalimu. Pawulo bano baba kugenda nga kana akawala kasigadde koogera ebigambo bino nga tebakawakanyizza mu bigambo bye koogedde. Tabbu yandibadde egguse. Buli mubuulizi w'enjiri eyandibadde agendayo ku kyalo ekyo, abatuuze baali mugambye nti ne ba Pawulo baabaddewo wano. Ono omuwala n'agamba ba Pawulo basajja ba Katonda. Kitegeeza ono omuwala alifaalinga Katonda we ku bakatonda ba Pawulo. Mutugamba ki? Kakati ebintu bino ebimu byetaaga kulibyukinga. Wadde ofudde, Mukama akusaasire, akulamuze kisa. Naye bibadde bikolebwa bikome, tutandike chapter mpya. Muvubuka jangu tukusomese. Kanisa mukyuke, ndowooza gye mbadde mulina eveemu mu mutwe. Naye kasita mwayimirira nammwe ne mugamba nti omusajja alese omulimu gwa ttendo, alese ligase. Obuweereza omusajja abadde abututte wala. Mwawa confirmation abantu abali mu kifo ekyo ti ddala Katonda gw'abadde asinze abadde wa ddala ye omu n'owammwe. That's why nti kati kibabeerera kizibu okukwogera ku kye bayita nabbi w'obulimba nti yali gundi oba gundi. Olw'ensonga bajja bagamba luli nga temwabyogera. Basebo ne bannyabo njagala okubategeeza nga mmaliriza nti guno omwoyo guli within, gwawamba dda. Ate nkiddamu okugamba nti tegutya, tegulina gwe gutya. Naligambye nti newobeera paapa gukukuba naye tetulinayo paapa. Newobeera ani? Newoba ovuga emmotoka ennene ng'ekoma mu ggulu, newoba otambulira mu bire nga bakukwata bukwasi, newoba oli mumpi ng'okoma ku ttaka, newoba oli muwanvu, koobeeraani koobeeraani, tegulina gwe gutya, tojja mutiisa. Abalema ku kyalo ne bebeera batambula 1000 ng'ogolodde bugolozi bw'oti mukono, ekyo tekimutiisa sitaani. Ekyo tekitegeeza nti tagenda kukuba, asobola okukuba ssaawa yonna. Kubanga ne Yesu baamulumbako ne bamunyiga. Yesu n'atuuka kugamba nti kitange kino oba kiba kiyinzika kinzigibweko. N'agamba mugume kubanga mpangudde. Kitegeeza naye yali akimanyi nti alina ebyali bimuwangula, ebyali biyimiridde okwagala okumuwangula. Kenyini yali akimanyi nti ali mu bato, either awangula oba alemererwa. Yeebazibwe Kristo nti yawangula amagombe
yawangula okufa, kubira Mukama mu ngalo, yawangula okufa. Nkuddizayo nga nkugamba nga nkusiibula nti guno omwoyo, bano abaana abawala abavaayo bali mu kusindika information ewedde emirimu. Nti kati ffe weetuli twazze dda mu kkanisa, lwatu kati ebintu tebikyali byakwekweka. Kyova olaba abafumbo baawukana mu kkanisa bagenda mu midiya, ono ne yeewozaako, nono ne yeewozaako. Ono yanjogeddeko ekikyamu n'agenda mu mawulire nti nedda bwe yayogedde bw'ati yalimbye, nze nina information entuufu. N'addamu ne n'abayita oli jangu mbabuulire bye yabagambye byabadde bifu, bibino ebituufu. Mwe muyinza okulowooza nti muwininga bato an argument kusinga, naye mwenna muli ku zero. Tewali ku mwenna agenda kuwangula, wabula agenda ovaawo ng'awangudde ye Jezeberi. Kati guno omwoyo kye guli mu kukola, guli mu kuyingira mu kanisa gubalye, gubalazeeko nti now the battle is open. Guli mu kubalaga nti kati weetuli mu kanisa. Njagala okujjukiza nti Bugembe ng'omusumba w'Enansana tegulina ataaka, tebalina ataaka gye bali mu kukola ku Bugembe. Nedda, Bugembe aliwo nga kifaananyi ekikiikirira ekintu ekimu mu nsi eyo mu mwoyo. Ekikiikirira ensi emu mu mwoyo gye tuli ffe. Ninga si kugamba nti balumbye Bugembe, bagenda musuula, bagenda kola kino. They are using him as a bait. Tebugenda kukyakuma kyagamba nti kati jangu nkuwase. No, they are using him. Ate naye kyakola, avaayo mu kamera n'akola argumenti. Kati omwana oyo aliko ekizibu mu musabire. Omwana oyo ne luli yayogera bw'ati, ne luli yayogera ne bw'ati. Omwana alabika aliko ekizibu. Omwana ataliiko kizibu. Omwana alimu dayimoni embi eyatumwa, tali omu. Yatumwa, kati avuddeyo message agirese mu public. Kasita yavuddeyo, lwaki avaayo ku zi TV? Lwaki abaana abo bonna bavaayo ku TV? Lwaki bonna babawa platform? Ate bonna baba bavaayo bakireiminga Bugembe, babawa platform. Mbadde mbasaba mutunulire nnyo TV channels ezo eziwa abaana abo platform. Mubatunuulire mulabe programs zaabwe. Mbagamba waliwo programs ezigenda okutandika oku airingibwa, waliwo programs ezigenda okutandika okugenda mu maaso ku channels z'abalokole ninga zisitula kwaka, nga programu za kwaka Jezeberi yennyini. Mutandika okuzitunuulira nga Bayibuli teriiwo mu ddiiro. Bw'oba oyogera, mulimu ebintu ebimu programs zemukola nga yagalagaana Bayibuli erina okubeera ng'eri centered wali Bayibuli, ng'ebintu byonna bimwogera biri referable ku Bayibuli. Okugeza obufumbo, enkolagana yo ne Katonda, enkolagana y'omuntu n'omuntu, kiki kye mugenda okwogera nga tekiriko Bayibuli? Ne kasita mubalaba nga bazikweka,
bazikweka bazizza eri bbali ne boogera okumala essaawa nnamba ne bagenda ne mu break ne bakomawo naye ng'ensonga zonna ze boogedde zonna ze boogedde tebakwotinzeemu lunyiriri na lumu luva mu bayibuli. Bategeeza bayibuli egenda tandika okubaswaza nga tebakyajogera olw'ensonga nti guno omwoyo gutandise okweraga baganya ogulibyukinga nagwo bagulibyukinge mu public. Tubeereeyo mu kusaba n'okusiiba tugikubireeyo tugimenyereyo. Entalo zaffe si za mubiri na mwoyo kituufu si za mubiri na mu mwoyo. Rebuke. And someone should advise Bugembe, don't give attention bano bannamawulire abajja okujjako interview byaki. You don't need to have any argument with a demon. You don't need to have any clarification to the public. Musumba bakulabye n'omukyala ekifaananyi kyagonze viral ng'omukyala akukutte bw'ati. Brian Dumba muganda wa Bugembe yasooka okupostinga ekifaananyi ekyo. Dumba ye yakijjawa n'akipostingayo n'ayogera bye yayogera n'alaga nti muganda we now is engaged. Kati ye Dumba yakijjawa era ye yafuna approval okiteekeyo oba nedda. So ebintu tebi happening just ne bano media nabo ne babijjayo ne batambuza akamuganda wange tambuza video tambuza video ne batambuza akafaananyi ne kagoyinga viral era ne bakuyita oveeyo okole kiralite. Why? You don't have any point to prove. Kubanga buli wovaayo n'okola argument n'oyagala okwekiralifyinga eno nga bakutunuulira. Basebo ne banyabo nkomye wano. Mukama abampeera omukisa. Njagala kusabira nga nkugamba Mukama akutaase akusaasire. Gino emyoyo egivudde egitandise okweraga mu lwato gireme kuyinza bulamu bwo. Wogwiridde weenenye. Bayibuli esomesa mu kubikulula ine ekkanisa gyereogerako ng'agamba ekkanisa eyo nti mujjukire we mwagwira, jjukira we wagwira weenenye. Kasita ogwa n'olema okujjukira nti ogudde bwe buzibu, kitegeeza kintu olina okumanya nti mugwo okubeerawo kwa Katonda kuseeredde ne weenenya n'oyongerayo olugendo. Kubanga ffenna tulumbibwa naye ate bwe tulumbibwa tetugwira ddala mutwe gukubera ddala mu kinnya, tumala ne twekunkumulako enfuufu ne tugolokoka ne tweyongerayo n'olugendo kubanga bulokozi lugendo. Naye ate ekibi butamanya nti olumbiddwa, ate ekibi kumanya nti olumbiddwa n'otabaako ky'okola. Bw'omanya nti olumbiddwa, do something. Kkiriza bakunenye, kkiriza bakugambeko. Mukama abampeera omukisa. Bye bye. Kusabidde ekisa kya Katonda, omusaayi gwa Katonda gukwambale mu linnya lya Yesu. Just Gospel Media Uganda. Nze mbadde mabega w'emizindaalo egya studio zaffe ennungi. Tubebaza mwenna abatusabira, tubebaza mwenna abatuteekamu kasente, tubebaza mwenna abatusponsoringa, tubebaza mwenna abatupushinga okugenda maaso. Mukama akibabalire. Bye bye. Naye nga sinavaawo, nina mukwano gwange wano gwe mbadde njagala mubawe
awereze gye muli mumuwulirize y'oli ava eri eruweero agambye atya yuuyo. Watawulira oli mwana wani mbuuliza neipolokoka ddi Yesu walidde olinyumya ddi watalina Yesu okikola otya sakugamba katubuusa katugamba mulembe gwa Nuwa mwamunyoma bye yabagamba mwabibuusa n'ebyange mubinyomye baloko nanguli teri okugambako digiza bimama okitegedde digiza badigize wekoze ebintu mwana wa taata wano ku duniya tolina tabu naye mukulu eyo waliyo kiboko byokola mu nzikiza eri waliyo toki waliyo kamera eryegenga era baneyirizi mu ofiisi yo era babiwakweka wansi w'ekitanda era ban'ebyawongo byewateeka mu dduuka lyo oligamba sakugamba ligamba sakubuusa nawani wanji mbuuliza neipolokoka ddi Yesu walidde olinyumya ddi watalina Yesu okikola otya oligamba sakugamba katubuusa kalenzika eruweero katugamba wafuuka muyaaye wakola n'ekyaki walifuula dduuka lyotunda mazzi butambaala teri akugambako buli omu akutenda ne polisi yakuno naye kusinza ng'okoze fujjo mwana wa taata naye muggulu eyo waliyo kiboko waliyo enkomera terimanyi babaaya tenda lye nalufeenya nalufeenya oligamba katubuusa watawulira oli mwana wani mbuuliza olokoka ddi Yesu walidde olinyumya ddi watalina Yesu okikola otya weeyita superpower ng'emyezi obuze ebiri n'okuwera tegikyawera kati ebyensi bikutwala lwati muntu munno wokyunya wati kaana k'abandi wasala kaki ligamba katugamba kale nzika eruweero katubuusa